Mu wiki eno yennyini Demapuga yasituse ye Abedi Bwanika Mabike Mukaku ne basituka nga bambadde bulungi nnyo n'embuzi zaabwe n'enkoko zaabwe n'enkota z'amatooke ne bambuka ekibuli okusinkana jjajjaffe Kassim Nakibinge ow'Isiraamu. Bwe baatuuse ku muguukiriro ku Wankaaki ayingira mu makaage basanzeewo abakuumi ba jjajjaffe Kassim Nakibinge ne bamugamba tuzze wano kulaba jjajjaffe Kassim Nakibinge n'ababuuza mmwe baani Janti nze owekitiibwa Mathias Mpuuga ono Abedi Bwanika oli mukabaga yetu bamanyi naye. We are very sorry for today tumuli ku program temujja kula mukulu kubanga omukulu takola ki tabalina ku program. Ne bagezaako kuba essimu z'omukulu wabula mu essimu z'omukulu akwata ziri ku program era n'abagaana. Kati kye baakoze bo bakwata amasimu ne bakubira abantu abamanyi jjajjaffe Kassim Nakibinge babayambeko okumutegeeza nti waliwo abakulu bazze ku gate omulaba obwedda buli bakubira essimu obaga nti abo bati muli ku program bali munaatusonyi wati musobola kulaba mukulu Nakibinge era bwe bati babasindikiriza ne baddayo n'emmere yaabwe na buli kimu naye ekikulu kiri bwe kiti abakulu bano baba bakola ebyobufuzi balowooza nti ensi tebalaba ensi ebalaba bulungi nnyo ate ndi wano bajjukiza nti bw'obanga ogenda okulaba omuntu omalanga kukola appointment alina ekirala waliwo abantu abatamala gakyamwako nga balina principles. Jjajjaffe Kassim Nakibinge ng'omuntu alina principles ze ate n'omuntu atakwagala oba omulaba abasajja oba bannaddiini abatayogera babala buli kimu balaba envuyeemu gye mukola n'obutaba nk'omuleeta mu Buganda okulwana entalo nga mulwana baganda bannammwe nga mumuyisaawo ebyammwe mmwe abatamanyi principles za jjajja Kassim Nakibinge kambweko principles ezisatu ze mutamanyi simusinkanangako wabula nasoma nsome nenfuna experience muzo wanu esokere bwete bwaba teyakuyise ye nga teyakuyise n'opemwepampalikako nti okola appointment okumusinkana ng'ensonga z'omugamba tezikwatagana ziringa mpale ya Museveni tosobola musinkana. Ye principle esooka. Principle ey'okubiri jjajjaffe Kassim Nakibinge takolagana n'abantu bakyusa statement, takolagana na muntu alya bigambo bye. Olaba agoba wa Luganda we omwana wa kitawe n'ennyina n'amugoba lwa bukumpanya bufere kukyusa bigambo. Eyo principle ey'okubiri enkulu ennyo, takolagana muntu yeekyusa. Kabere muganda we nga mufere akyusa statement takwatagana nga mpale ya Museveni takolagana nawe aba yakugobye edda. Eyo principle ey'okubiri. Principle ey'okusatu public gyetamanyi nayo kanji babuulire. Bw'olabanga omusajja oyo agaanye okukwata essimu yo oba okwogera naawe manya nti akumanyi n'okusinga bw'olowooza nti omumanyi. Nkiddamu bw'olabanga jjajjaffe Kassim Nakibinge takutte essimu yo gwe nga weyita nti oli public figure simanyi oli politician ng'omukubidde essimu n'atagikwata manya nti akumanyi oli wa bulabe n'okusinga gwe bwe weemanyi. Oba okitegedde? Bw'olaba omukubira essimu n'atagikwata oba n'atakuddiza manya nti akumanyi oli wa bulabe n'okusinga gwe bwe weemanyi nti oli wa bulabe. Ezo principles ezisatu ezisigadde abala bajja ziba buli Abayisiraamu bawangala nabo. Talya bigambo bye, takyusa bigambo bye era kugambira open. Kati abadde mmwe basajja bakulu mubaddenga eyo muga muli bakitiibwa nga muli mu kufera baganda, mubaddenga eyo mutambuza olugambo mulwanyisa muganda munnammwe, mubaddenga eyo mutambuza ebigambo nti abaganda abana byabufuzi bali mu nnupu bali ebisiyaga. Kati mubadde musuubira musajja gwe mugenda okusinkana ng'ate musajja alina principles ze mutamanyi. Muyinza okufuna omukisa ku lunaku olulala n'abakkiriza okumusinkana naye ebigambo bigenda kubeera bitono kubanga akalikuleetinga ebigambo bye. Nkiddamu mulwane nnyo musinkana
naye bwe munaamusinkanye ebigambo biba bitono nnyo era mwe mugenda okwererejja ng'abaano bako yajja kuba atudde wali bulungi nnyo ng'abatunuulidde bwe mba nga mufunye omukisa omusinkana bwe mba mufunye omukisa omusinkana nga mulwanye nnyo mujja kumusinkana ng'atudde wali mwererejja ekibaleese ebigambo jabagabegabega 3-4-5 abate mugende oyo jjajjaffe Kasimu Nakibinge awo nvuddewo muza mutegedde bulungi.